wakati w'ekitongole kya KCCA n'abantu banna Kampala mu mpeereza y'emirimu service delivery nti mmwe betwasindika okutukiikirira nemmwe abakozi baffe mutuwadde endagaano ky'okutukakasa nti ebizibu byaffe binaggwaawo olinaga nti ekizibu obukakafu bwe tukuwa nti bwe mulipootinga ekinnya mu nnaku 14 ebitundu 8 tujja kuba tubitereezeza ku kinnya oba ebinnya ebitundu 8 tujja kuba tubizibye kuba bye mukoze eki bye mulipootinze eyo ndagaano mugikoze naffe kati ebintu bino bye tubadde tujja twogera emirundi gyonna era sente zino muzituwenga kuba bino tubimanyi ate tubadde tubigamba gavumenti nti buli kitongole kya mujamane nze siri mujamane buli kitongole kya gavumenti kyonna kirina okubeera n'ekintu bwe kiti clientele charter nti wabeerewo endagaano gwatuweereza gy'okola naffe b'oweereza naffe kwe tunaakupimiranga oba okoze oba tokoze kati ekyo ekisooka nti sente z'omuwa omusolo bwe zito bwe zito byaleese mu Germany ekyokubiri nange saawukana nnyo ne mmeeya Mulyanyama ekitutwala mu bukulembeze bino byonna bye tuwogera mbu handizoofu simanya aizoonu ebyokulimba bantu mbu memba wa paramenti tasobola kukola kino obikola Mulyanyama kyagambye ekikufuula omukulembeze oba osukkulumye mu balala figuro butwade nga Kagga atikkira omwami atuuza omwami wa Ssaabasajja yamugambye nti gw'olondeddwa mu bannakansanga bonna n'obasukkulumamu gwe mwana wa Kabaka omukulu mu kansanga wano kati naawe bwe bakuwa akaluluko nga mmeeya gwe mukulu waffe mu bukulembeze mu Makindye gw'olengera ewala gw'oyiiya gw'otegeera nze sikyali mukulembeze wana abalonde yes era wano njagala okwebaza abantu babiri mukyala Nakyobe n'ekitaka wono Kisaka mukyala Kisaka nti bano babadde basimba ebitooke nga ne mupiwa nga asimba biki naye amazzi gakubye abantu ebbanga lyonna nze nagenze mu KCC nenfuna tractor 2 ne wenjogerera kati ziri ku mwala gw'ekansanga zikola ki kati abantu kye bakusuubiramu simbwa oli mu community waliko mbaka wa parliament tufa nga naawe wooli kati bw'oba mmeeya Mulyanyama ebinnya gwe mmeeya tukoze tutya tusimbe ebitooke ng'obaga tusimbe ebitooke kubali abatali mu buyinza kituufu abatali balonde bofu kuba ffe tudimandinga nze nnyinza okulumba Mulyanyama nenekalakasi zeewuwe kubanga ndimandinga waani kati Mulyanyama bwe mmala okujja ewuwe Mulyanyama alina okunoonya solution whom do I talk to bw'oba wali toyagala kwogera n'abantu ba Museveni mu gavumenti tewandiikiriza na kwesimbawo ne bw'oba weesimbyewo mu Kampala ng'okimanyi bulungi nti mu gavumenti ya Museveni era olina okwogera nabo bakuwe mukolagane muteruse service ku baki ku bantu kati so abantu abatali mu buyinza abo boy support them 100% bekalakasi abatali mu buyinza ebinnya amazzi amataba bitukuba twekalakasi naye abantu abalondebwa ne baweebwa obuvunaanyizibwa kibeera abdication of their role ng'abakulembeze balemereddwa era kyekiseera bwe muba mulemereddwa muveeyo tuteekeyo abaki abalala nyamba malize nekano kamu nti ebizibu bya Kampala betulina okujjawo nga abakulembeze bataddewo enkola ey'okwogerezaganya tebigenda kuggwamu olwaleero abalonde bajja kubeera ba opposition abali abakola emirimu balondebwa Museveni kati bw'obanga okkiriza nti sijja kwogera noono sijja kwogera naye then omugaso nedda simba ekyo kikyamu nidako katono ongamba nti tetwogeraganya executive yange tawunikira akaye secretary executive ya Lord Mayor weba okuja nga tetuula idi yaba secretary anti kyenjagala okugamba nga tusisingagana ku pate eza Christmas